Eneyo program Mami EYAKOLAMU nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami EYAKOLAMU ku Delta TV tukole. Mukwano gwange omulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno eya Mami EYAKOLAMU era nga tugamba tuba tukutuusako olugendo lw'omukyala atuuseko waali ngera bw'omulaba ogamba alhamdulillah ali waali naye ng'abeera atubuulira wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse ate tomanya naawe osobola okubeerako n'ebyofunamu. Njagala okugamba nti amannya gange bampita Sharita mazima wanvu era nga munnange Sharita's Bridal World gy'erinnya okutegekera omukolo gwo gwonna Musawo emu ate nga ne ba student baffe ba Sharita School of Beauty betwamaze okutikira twabafunidde emirimu kati tulina abapya be bammwe abali mutulaba kati gwe omuzadde n'osindika abaana bo ne bajja ne basoma ebyenviri. Abaana tetubakiriza kubeera waka kubeera idle, bajja kubeera mu mize egituswaza. Omwana mufuule ng'ali bize ajja asoma ebyenviri naddala omwana ow'obuwala aleke kuswaza kusoma yekutuuka okuddayo nomuzaayo ate n'asoma ng'ate amanyi ne bino. Njagala okugamba Saturday wedde twatandika olugendo lw'omukyala Asuma ng'atubuulira okuva wa gye yatandikira era we twakoma ng'atugamba nti ate yali akolera mu Paragon Hospital wano we tuli kati alina business yagituuka katya. Paragon wakolayo bbanga ki mukwano? Bbanga mu Paragon nalikolamuko kubanga natandikayo 2014 nenkola paka 2017 gyo myaka esatu. Emyaka esatu. Ate ng'era up to now era nkyali side area IVF ne Dr. Jamal nti abalwadde wembafuna wano era mbeera mba connecting era netuddayo kintu netukikwasaganya kuba abalwadde abamu abategeera ggwe oba okitegedde nti gwe kati omutwala wa ku Paragon era ate n'omulaga nti tebalina kutyayo kubanga abantu batyayo bagamba eyo wabbeeyi. Si wabbeeyi naye ebintu bye bakola nabyo biri expensive. Oluusi kyekireeta kale ne class oba okitegedde nti tulinawo oyo amufuna mpola biki naye at least it is one of the hospitals around esobola okujjanjaba abantu abali ku level gye tuyite y'abakolamu. Obubaka tubutegedde kituufu. Okay. Bwe wavaayo waddawa? Kati ku Paragon Mungu yansaasira Dr. Jamal lwaki nyine yongera omwogerako n'abalala abasawo abaaliyo bonna baali welcoming naye Dr. Jamal ate n'atufuuka gundi wange n'afuuka gayini wange kati nvudde ekibuli yafuuse ki gayini wange nanzaalisa abaana babiri awo Asham ne Aisha na Jemba nenzaalira ku Paragon. Aba Paragon kwega abakolamu alhamdulillah bajjanjaba buli yenna naye ebintu nga we bimanyi biri expensive kyolaba bagamba nti liri expensive naye ideally tebali expensive. Kati bwe namala okuzaala abaana bange abo ababiri Dr. Jamal lwaki mwogerako nnyo nagamba kankyusemuko ne ku ddwaliro nzaalireko awalala ku mwana wange asembayo nengenda ku Victoria awo e Bukoto nagamba era nja kujja nkukolereyo siza yange. Mungu yansaasira gwe kyoyinza okulaba ng'ekibi naye abaana bonna baali basiza abana naye nabazaala bulungi abaana we bali balamu tebafuna complications zokka kuba already nali nfunye scissors kati ng'era toyinza kurisikinga bulamu ng'omusawo ng'okimanyi n'okola ki era n'oddamu kusindika nga tomanyi yo a risk man. Omukyala bw'asalibwa batasobola kuddamu kusindika ku Wookubiri tusobola okuwa chance naye nze Mungu yangerera ku Wookubiri nagwa mu babbi wali ku Lwokutawa. Omwami aba aninzeeko nga aba Paragon bansudde awo nga ngenda ku crossing over musanga ku Lwokutawa ababbi ne bansanga awo
banange ne bansitula bulambalamba n'ensawo yange gye baali baagala nalinamu akasente akatonotono nagenda okukasindika okukateeka kale ku mobile money mungu nangerera network neegaana kati oba ababbi bangoberera bugoberezi oba kyali kifunga kyababbi kifo kyababbi mungu nangerera ne bansuula mu mwala ogwena kivubaawo Allah so kanga bakulaba oli lubuto nga ndi lubuto lukulu kubanga nalwali lwa myezi 8 ne bampanikako ne ku magulu netandika n'okutambulira mu kagaali kuba nafuna complication gye bayita symphysiotome eba spontaneous oba kitegete akagumba keyawuzaamuko oba kitegete kati wenagifuna ng'omwana balina mujjamu naye alhamdulillah basooka okumbeezawo ko mu ddwaliro for some time omwana naye yongera okukula obulungi then ne balyoka bajjamu omwana masha allah Dr. Jamalu ne banne ba midwife zamuda bambeererawo bonna Carol yali in charge theatre ng'era agamba our staff ayina okuzaala bulungi nga n'ekiro babeerawo bambi olwongo kyali ku Paragon okay so ki ekyakuleetera okuvaayo sivangayo like physically naye nagenda okulaba nga buno bu business oluusi bwoba otandiseewo bwetaaga monitoring. Wali otandiseewo business ki? Already nayina clinic ng'ate clinic njagala egaziwemu. Wagitandika ludda wa clinic eyo? Clinic nasookera ddala Kibuli ku dipo kubanga clinic eyo saagitandikako nga maze emyaka mingi nvudde mu ssomero nagitandikawo 2011 oba okitegeera okusinziira oli kye yaŋŋamba boosi wange ntandabamu element ekola ki ekola business ekola omulimu kati we natuuka e Kibuli era nga ndaba kumpi nalina okunoonya around kati taata wange yali yazimbako awo e Kibuli neŋŋamba dati nze ngenda kusasula omwezi nga ogubadde okola ki naye njagala kukolera waffe naye ngenda kukusasula ki esente zo ng'omupangisa n'agamba alhamdulillah nange kyensinga okwagala nentandika okusasula daddi wange nenkolera ku kizimbe ki. Wamiisinganga nga tosasudde? Saamiisingangako Mungu yansaasira nti alhamdulillah abantu jukira baali bamanyidde Kibuli ng'era oluba okirira obagamba balange nzikirira wali emmangu obudde bundese ng'era bagamba abamu bagoberera abalala ne bagamba twaze Kibuli katusigale naye ng'abamu okusinziira nti nali nnyo muntu w'abalwadde nga keyeeyo njimatiza abantu walayi nafunangawo era abagoberera bambi nenzikirira ne mbakolererako eyo ng'ate ekyanyanguyiranga nnyo nti baddokita babeeranga kumpi nga accessibility nyangu osobola okubayita amangu ne bajja ne bakuyambako so nembeerako awo e Kibuli ku kizimbe kya daddi wange Mungu omanyi buli wobeera mu business ogenda oyiga yafuna experience kati awo twali tuvudde ensambya ng'ate tuzze ekiteetika okitegete nendaba nga olugendo luwanvu yemu olugendo bwe lwawanvu wamu neŋŋamba n'amaka ngeetaaga kituufu jaamu ono wabeerawo jjukira bizinesi weeba yo oyagala muggalewo obale ku kasente olabe obalansinge ku bitabo tebiringa biri ebya digital handing over n'otambula n'ogenda Mungu n'ansaasira we najja ku kiteetika nasookera ddala mu kiteezi kuba kiteetika yali ekyali remote nnyo nalabira ddala turn-up entono nnyo nesooka nenkolerako awo mu kiteezi gye nasookeza eddwaliro we nalijja e Kibuli nenditeeka awo Mungu n'asaasira ne tukola mpola awo Mungu nangerera landiroodi n'ateeta ebbaala n'agiteeka kumpi n'eddwaliro naye tekyali kirungi wali bamaze okwekuba eccupa bannange nga baagala kuleetawo naako akantu kaffe bookya emicyomu egyo nkitegeera neŋŋamba kulwalira nali lubuto nga ndi mu prosesi ya kuzaala neŋŋamba Mungu ageze ayina ensonga oteeka okuvaawo wano
ebintu mubireeta ekiteetika nakubira Hajati Naiga ye landlord waffe wali atuddako ne mugamba Hajati ndi musiraamu nsenguka lwa nsonga ezo bbiri nsenguka lwakuva mu kifo ekitali kituufu kyekisookera ddala ku lw'obusiraamu nsaba Mungu anywereze ku ekyo naye so akukolera mu mwenge naki nabbaala nagundi eri n'omucomoogo Mungu n'ansaasira nasooka okufuna ruumu emu wano ng'olwo ebintu byange binterekeddewa mu nnyumba ye eri mabega mu kikomera naye era Mungu yatusaasira mba naakava mu bwana kawerebwe nti kuba natandika okukola nga ndi wa weekses bbiri nenzija ebintu byange babitadde mu karuumu kamu neŋŋamba kanterezeewo ekisooka balwadde bali mu kunkubira why shouldn't I use this opportunity oba okitegedde abalwadde bange bali understanding kwe kwali omukyala Nalukwago Ruth akola mu URA nagamba nze nyina insurance mu malwaliro gonna naye musawo ffe tugenda kuwagira kuba twatandikira Kibuli mu lirine okigedde nga kati abalwadde bange okuva ekibuli bajja bagoberera Mungu n'ansaasira omukyalo oyo yangumya nnyo nagamba ffeeno tutegedde nti mbeera yakoze eki yatuuseewo ffe tulina okujja wekuba tuteekako macupa nga tutudde mu butebe ffe tugenda tuula omukyala nanzizaamu yakuzaamu nnyo amaanyi banange nantuuza nagamba don't even be stressed tunoonye one around abantu ndaba akatundu kakuze n'omwami naye najja manye omwami wange bamba ali supportive nagamba kino nali nakikugambako dda nti tunoonye ne wano okumpi kubanga buli ojjanjaba abantu bo omwana wo walwala era bamuddusizaawo oba okitegedde embeera nekwanguyira alhamdulillah nenzija nensooka kufuna ruumu emu neŋŋamba ruumu emu yo ngikoleddemu ki nga ministry eyagala ruumu 3 nenjiya neŋŋamba kansooke mu drug shop Mungu n'ansaasira ng'ebipapula byange mbiina biri machuwa nensooka mu drug shop okitegedde kati we nateeka mu drug shop nenfuna ate ekifo ekirala nekifuna eyo Kabanyoro nga mbutuufu ndaba ate Kabanyoro nfunye rooms zikola ki nga nnyingiko nga mentality yange yali yakukola kikujjanjaba so si kutunda butunzi ki ddagala neŋŋamba naye Mungu alina ensonga lwaki akikoze bw'atyo neŋŋenda e Kabanyoro nenteekawo Moonlight endala masha Allah Moonlight nepiikinga netandika okunoonya akasente eri ng'ate wenzimbooteeka wano mu drug shop ekintu nendaba nga kikola bulungi abapangisa nentandika okugamba landlord twagala space ne bagenda nga basenguka mpola mpola oli naavaayo ono n'ogaziwa neŋŋenda nga ngaziwa bwentyo kati nemabega twakoze eki twatuti saba Mungu atwanguyirize tukoleyo bulungi ate omulembe tugweyongereko mujja kukikola ku ngeri gy'okitambuzaamu progress simbi n'akatono Moonlight lwaki nje enyumirizaamu ekiteetika evuddemuko ku mirimu egisapootinze baganda bange Moonlight nga wogiraba oyinza okukalaba nga kantu katono nnyo naye si katono nga okirowooza si katono banga bakamanyi emirimu giba gyeyogerera nti kati Moonlight so ndowooza tuli mu Moonlight nga nnya ku luguudo lw'Egayaza ey'Ekabanyoro ekyaliyo endala eri Kasangati endala eri mu Luteete ne Moonlight kyebava bakumanyi buli wamu webala emirimu obimanaginga otya mbimanaginga nti Mungu yansaasira nenfuna baganda bange nze neŋŋamba kintu kimu baganda yange balina shares balina omugabo mu maali yange kati oluusi omuntu okutandika kiba kizibu naye ate womuwa idea n'omuteekamu akasente akatono ennyo asobola okumanaginga ekintu meaning osobola okutandikawo business nga si yegwe agenda obeerawo full time nti ogimanaginge naye oli
ate nga si mu baana nti obo oli yanzirako wabula mu baana n'abataata abato ne bamaama oba kitegere nga nze mbagamba mubatwale ekibuli kuba gye nali mmanyi bonna baalinga baagala okusoma obusawo abaali baagala obusawo then abaali tebaagala obusawo kuba nyina sisita nga nzirako omulundi gwakusatu bamuyita Imaani Twiriri akola bulungi interviews nga yasinze n'okusinga nga bamuyitaddeko number 1 bamuyisa ekibuli yangamba naye mpulira omutima guganye omusaayi mpulira olwengulaba gunkola ki gumutiisa n'agamba kangende ettaka nsooke nsome bambi kweno gundi ya Shekati nga ayagala nnyo ebintu by'okusomesa abakyala asooka n'agenda n'asoma obwa Shekati n'akomawo n'akola bachelors ku IU manager naye teyayingira busawo naye ng'era tukwatagana wamu buli kye tukola tukikola ki tukikolera wamu olunaku luli lutya ku makya okeera ku makya olunaku lutambula lutya nteera osula ne program nga ne programinze kuba sikola mulimu gumu wadde nyinza okuba emirimu emirala sikola physically nti nze agenda okufumba oba okukola ki naye I have to monitor nti business zeetaaga osigala ng'ozimonitoringa kati Mungu we yansaasira ku business zino nalaba how can I sustain it oba okitegedde okukola nkola naye Mungu ayinza okungerera n'enfuna accident olwaleero nga siina kye tuyita legacy gy'okozeewo kale ngamba nti maintaininze ntya ningamba n'akalimu ka gavumenti kambeeremu Mungu n'ansaasira kwegamba akalimu ka gavumenti kakulimu kali ludda waako ako nkakolera emityana ku main hospital Mungu gye yansaasiridde ne bampa ku study leave ne kati ndi mu luwummula lwa study leave nsomako era nsoma bya dento kati kubanze nsinga kwagala omuntu nga asmilinga smile matters more kati kwegamba ogenda kubeera dentist nga ate n'ebyokuzaalisa obimanyi ate nga n'ebyo oli fully equipped omulwadde takulema kukolako ennyabo kati Mungu nansaasira mu bizinesi ezo ne tuba nga nasembiza nnyo baganda bange kubanga woofa business zonna zifa naye baganda bwe babeerawo mu kintu kyeyongera mu maaso lwaki nkikola bwe ntyo nze neebuuzako ku bantu abanene oba okitegeeza balina zi bizinesi ennene ne mbabuuza mukikuze mutya mwaka ku mwaka n'obanga okyawulira hoteri esigaddewo nga nnyiniyo yafa mulwana nga yafa dda naye nga Uganda Batteries weeri mukwano oba okitegedde nembuuza bo bakikola batya neŋŋamba lwaki ebyaffe wano omuntu wafa afa n'ebintu bye neŋŋamba nedda nange kantuule wansi nkirevisinge bulungi kitegeeza nti muganda wange waabaawo ajja kuba alumirirwa abakozi abavaawo era bajja sigalawo naye omuntu afa emirimu gy'abantu 100 ne gyonooneka ng'olyaze na regimu yiye naye nga wano oba ng'olina muganda wo era agiramu n'atereezaamu banaasigala n'abo abadde bakola nawo mpola kubanga abadde abamanyi kati nze nafuba nnyo okusika baganda wange nti emirimu emingi ngyeteekako lwaki nti oluusi omuntu waba akulaba agamba lwakuba gwe wasoma obusawo ate obusawo buli mu ssente abamu wakulowooleza naye nembalaga nti n'ebirala tusobola okubikola kati omulala muganda wange yayagalanga nnyo ebya biti ng'era akwegomba nnyo ng'agamba nze bulwenda bashanita mpulira nga mu butuufu njagala ndabe TV nemugamba oba obyagala nawe osobola obibeera nagamba ekituufu mpulira ekintu ky'okukola ku bakyala okubakola ku bagole nemugamba tusobola okukola Moonlight Salon naawe otandike okubeera ng'okola ki kuba yagenda n'asoma bino waliwo bano aba gavumenti nga bagamba abaana bajje basome biki ne babasomesa alhamdulillah nayiga era n'olwaleero yakozeeko olaba onyiridde ngambye yine musawo yakedde mu saluuni kyeki service weziri wano ku Moonlight akoleddeko wano ku Moonlight ye lirudda wa salon eri kumpi nga wakayitako wano ku kizimbe kiri lwaki otuuma kigambo Moonlight
Moonlight kigambo ekyo nakijja ku daddi wange kuba bwe nali nkola eddwaliro erisooka ne mubuuza g'olaba ndituumye erinnya ki n'aŋŋamba Moonlight ne mugamba Moonlight lwaki oyagala Moonlight n'aŋŋamba nti Moonlight ekyo ekitangaala ky'omwezi tekikosa ate nga mu butuufu mufuna ekyo ekitangaala ne muba nga musobola okweraba musobola okukola naye tekirumya kale nga onalaba akasana ng'okatya n'okukagenda mu kusaawa nga mmeka naye ekitangaala ekyo n'agamba kati naawe omuntu w'olina okweyisa eri abantu beera nga at least weeyisa you lower yourself osobole okumanaginga eno ensi kuba buli woba wansi tewejjusa kituufu Moonlight neriwamba weerityo kirungi nnyo obadde otubulira olunaku lwo bwe lutambula ku makya olwo ozukuse ku makya njagala kumanya ozukuka ssaawa mmeka ekituufu nze nkeererako ddala kuba oluusi ekiro si nti buli lunaku oluusi nzukukako nesaala ku layiro ku ssaawa nga 9 ku ssaawa nga 9 lwaki 9 like ffe mu busiraamu ezo essaawa ziba hambo nnyo ate tukkiriza wewali eddogo lyabwe nkitegeera mind yo oba webaseeko owummudde kitegeeza buli kyosaba kyonna oba okifiiringa at heart ne Katonda tukkiriza abakuggulu lisooka abakumpimpi abo omukuba akaama n'akawulira n'emyoyo gy'abafu bayita baba bayaayaana tubasabire babakuggulawo erisooka nga baagala tubasabire kati wengenze ndaba mu lifestyle nga nange enkya bukya n'enfa kati essaawa nteera nnyo okusabira abafu n'okweyongera kusaba Mungu anyongereyo mu maaso era nange ampe kujjana kituufu bw'omaliriza oddawo ne weebaka kati kiri 2 times oluusi nyinza okukontinuinga n'azikaali nentuukira ku subuhi naye oluusi nteera ne mbreakingamu tuwemba nzukuse ku 9 nensaala nenzirawoko kati omubiri gwamanyiira wekanga ozuukuse nsaawa 11 nziramu nenkola ki nenzukuka ate neneetegekera subuhi naye before subuhi nsooka kukajjuzaamu awe weka tugende mu bulamu abantu atubuulire ate abasoose kusaala kati ate okukajjuza aba yeetegekera kulwanyisaani mami eyakolamu ku Delta TV tukole katujje tovaawo eneyo program mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire mami eyakolamu